omutwe gwayo gugamba nti omwana w'Omunyarwanda. Lukoti ne banne bwe baamala okumaala ebibiina byabwe kubanga olunaku lwali Lwakutaano, ne baserengeta ku luzzi ne bannaabwe ne bayita ku mwana Omunyarwanda mutabani wa Kasigazi. Pawulo yalina abalenzi abalala 2 era emabega waabwe waliyo ogubiina gw'abalenzi nga 6 nga babagoberera era olw'ensonga y'emu. Mu gubiina guno mwe mwali n'omulenzi akaana akaali akanyarwanda gwe kaalyako ensimbi ze mbu era kaali kalidde n'eza Lukoti. Omulenzi oli gwe baaliira ensimbi ze kyeyava agamba nti luno kye yali asabira embazi kibuyaga yali asudde. Akalenzi kaali ku kidiba nga kooza kokka. Nakuba kasebo kaali tekalina buyambi. Omulenzi oli gwe kaaliira ensimbi ze kyeyava akagamba nti leero kye nnaakukola entungo ggobe. Masebo nno tekaabitegeera. Omulenzi kyeyava abuuka eri kozzi ng'embwa enkambwe bwe buukira omuntu. N'agwa akaana mu bulago. Taludde akutte akasuuka k'omwana ke yali asomese akataagudde. Leero amukubye n'ennyindo zifuuye omusaayi. N'abaana abalina omulenzi oli ne bagatta okwo ne bakuba. Anti akaana ne kawoloma. Ye nno kasajja kattu nga kawolomera wa? Bwe baakakunya emimwa nga balaba kayasama. Olwo bonna ne bakuba olwogolo. Lukoti ne banne baba bazannya ne bawulira ng'ekiri engulu kifumba mutuku. Kubbo nti luno lunaaleka mulema. Nga kakokola tondeka nnyuma bassaako kwambuka ngulu kulaba bibaddewo. Bo baalowooza nti mpozzi olutalo lwali wakati w'abaana ba ssomero 2 kubanga olutalo olw'engeri eyo lwabanyumiranga nnyo okulaba. Era abalwana 2 bwe baabanga bawummuddemu ng'omuntu omulala atali mu lutalo ava eri n'akati oba akasubi mu ngalo ze ng'agamba abalwana nti kale atatidde munne akuba akati kano kagwe. Olwo eyeewuliranga ng'amaanyi gamuwaga kyeyavanga anaawooka eri n'akuba akati oba akasubi ne kagwa. Awo nno abadde akutte akantu ng'agamba oli atakubye kati nti kale sasula empanga y'ono. Awo ate ng'olutalo lukwajja buto. Munnange siikulwiseeyo Lukoti ne banne okugenda okwekuba wali ng'abalenzi bali kye bakola omwana w'Omunyarwanda. Mpozzi Najengwe yakyekola kannya. Anti nga babulana kumutumbula mu maaso. Wano Lukoti bwe yakubiramu empinga 2 era yalaba biri bityo ng'agamba nti wano wafiira muloge. Ebibiina nabimala tebalwa kugamba nti nange mbaddemu ng'ayota mpozzi nga yeerimbye. Gano agalenzi gaalaba Lukoti anyaama ne galowooza nti mpozzi yali agenda kugawabaabira. Kyegaava gasaasaana ne gaduma ne gasaasaanira Olusenyi. Kozzi nakano akalenzi ke baakuba kaddusa okugenda okubuulira kitaawe waako kubanga naye yali awo kumpiko engulu mu kasirike ng'asiga ndengo. Naye yasitukiramu agenda alabe mutabani by'ategeeza. Kyeyava akabuuza mu lulimi lwabwe ogubadde nako ne kaddamu nga kajonkera nti kibakakoze kitalo butalo. Mu kaseera kano Lukoti ne munne nga bali mu nseko ate okumpi n'omusiri gwa Kasigazi. Baduma beewunye. Kasigazi kyeyava alagira akalenzi kanooneyo eggaali kuba kaali kagirisse ku kidiba naye kyokka akalenzi kaali katyayo kuba kaalowooza nti bakateeze kozzi bo omusulo baamazeemu dda. Akanaafa nga bwe katawulira ng'ombe ate omulenzi bwe baali badduka ne Lukoti yalaba Lukoti amulesite nnyo kyava ayana nti ninda banzita. Kozzi ne Kasigazi okutwakonkomola naye teyassaamu kantu kyeyava aduma n'amera ku balenzi bano. Omulenzi eyali emabega wa Lukoti agenda okulaba nga Kasigazi ajja bukula embogo ekyama kyava alowooza nti ekisingako kwe kuyimirira anti nga takyalaba gy'agenda. Ye ng'amugoba yamutadde
tewali lusajja, lwali kitalo. Kasigazi lwali lusajja luwanvuwanvu nga lulina omutwe mutono naye nga gujjudde enkovu, oba kiki ekyalutaagula nange simanyi. Lwalina ennyindo nsondowavu mpanvu era ng'amaaso gaalwo gombi mamyufu. Emimwa gyalwo gyali gya nsaya, amagulu gaalwo gaali mawanvu era nga bwe lutyekula embiro lukirako maaya. Lwalina obugere 6 ku buli kigere, n'ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Omulenzi kyeyava ayimirira n'agamba nti oba Pawulo akyewerekera agende. Kasigazi kyeyava akambukira omulenzi nti, ekikunaawudde kiki n'okuba omwana wange? Omulenzi nti, ssebo nze sibaddeeyo naye abamukubye badduse. Ye nno olusajja nga lumuta anti nga lumukutte omukono ogwa kkono lufuuse kabaani ku ndingidi. Ne lumubuuza nti, kale bw'oba tomukubye lwaki obadde odduka? Ye munno bwe mubadde aliwa? Olusajja luno lwali lwogera bulungi olulimi Oluganda kubanga lwali lumaze ebbanga ddene mu Buganda. Baba bakyenyoola n'akalenzi ne kabuuka ne katuuka. Kitaawe waako kwe kukabuuza oba n'ono gwe yali akutte yalimu mu baakakuba. Okaddamu nti, bonna bankuba, anti nga mu kaseera kaali kazibu okwawulamu akakubye n'atakakubye. Ko kyekaava katwalira wamu nti bonna baakakuba. Kasigazi kyeyava alagira omulenzi gwe yali akutte nti, kale nkulembera ontuuse ewa munne eyadduse kubanga ddala mwe mwakubye omwana wange. Bo nno balaga waabwe balaga wa Lukoti. Awo akalenzi ke baakuba ne kaddamu nti, baaba bangi abankuba. Ko Kasigazi nti bano banaayogera bannaabwe abalala nga banyengera kugenda waabwe wa Lukoti. Ye Pawulo olwadduka teyagendera ddala waka, ye olwatuuka awo emmanju w'effumbiro lyabwe ng'abwama. Ate nakuba waaliwo emiti emikapa nga gisibaganye, nga yeekukuma omwo. Olwo nga n'ensiri anyeganyege. Ekyamukozesa kityo yalowooza nti singa banaamuwundira buli kigambo kye banaayogera banaasuula mu kutu kwe, nti naye okutambaala Omunyarwanda gwe yalengera ng'adduka bw'atyo aswakidde bwereere. Ate ddala bye yalowooza byali bituufu. Ate waayita kaseera ki nga Kasigazi talejjera mu luggya, yasangawo na mukazi ng'agamba nti, abaana bo kye bakoze omwana wange, anti mulabe nnyabo, naawe laba. Kozzi mu kaseera kano omulenzi eyaleese Kasigazi yalaba beetooziira bakebera omwana nga yeesooboolola mpola ng'adduka. Ate nakuba baali tebamumanyi ng'oyo yejjeerera. Leero nga bwe baabiraba nti eyakukyawa bw'awerekera akubanja. Omukazi yabwatuka ng'eggulu nti, namugamba nze oyo omwana, namugamba nti ekyejo kimususse, tayinza butakola bino. Woo, omusajja wattu okiguddeko, bakukubye nnyo. Leero nno baki abakukuba abaameredde amannyo mu kifuba? Bwe weerekera. Ne Lukoti olwawulira bino ng'ayongera kwekukuma anti nga gw'omanya enfumiza. Yateeba nti bw'agenda eka omukazi amunojjolamu amaaso. Ate olwo ne mukama we yali tannadda kuva kasanda gy'akola. Lukoti n'atiira ddala okuddayo eka. Mu kaseera ako omukazi yali yaleekaanira nti, ye bannange n'empiri y'omwana ebuliddewa. N'agattako na bino nti, olumaze okukuba musajja wattu ng'omusulo bamalamu, ye nno banadda kati. Olaba ku nnaku ez'eddembe bakomawo tugenda kulya kyaggulu, naye ate kati bwe bamanyi nti eriyo ebisobyo bye bakoze lwe banadda. So nno nga bambi musajja wattu Pawulo bakonjera mukonjere. Ye yayanguwangako nnyo okudda eka akole emirimu. Kasigazi yalaba obudde bwewerekera ng'alagira kaana ke nti, gira tuddeyo. Awo bwe yalagira ku kiyungu n'abanga akutamako alabe omukyala n'amugamba nti, katuddeyo tunadda enkya, anti n'ono tadda. Ye oba mutabani we yamugoberedde e Kasanda banadda bombi. Onoomutegeeza ng'omwana we
onoomutegeeza ng'omwana we bwe bwakubye mutabani wange, enkya nja kudda, naye kale kaŋŋende, naye omwana wammwe oyo. Ebyo nno Lukoti yasobolanga okubiwulira kuba akasajja kaali kayogereranga waggulu ng'ow'ebiwundu ali ku lunnya. Ebigambo bino Pawulo yabifumiitirira ddala mu mutima munda era ne bimulowoozesa okuddayo ewaabwe e Lukira nti si kulwa ng'akasajja kamuteega ne kamuwuttula eriggo. Mu kiseera kino ng'obudde buwungeera era Lukoti aba akyakotooledde, yawulira ku mukama we ng'ayogera. Lukoti kyeyava atunda omwoyo n'asooba mpola wuuyo mu kakubo akagenda emugga. Taludde atuuse mu luguudo olunene okussa ekikkoowe ng'ali waka. Omukazi olwalaba ku Lukoti n'afaanana mpozzi ng'embwa bw'ebeerengedde eyeekembye obuziina. Yava bw'atuka nti, "Lufubutuka wanno, oliddemu bino ebya Nabamba. Ekyakunaawudde eri okukuba omwana w'abandi kye ki?" Wano Lukoti ng'amatama ntengo. Omukyala kyava ayita omwami n'amugamba nti, "Ssebo nno, abaana bo b'oyita babitibijjina bakubye mutabani wa Kasagazi ne bamuleka ne mu kkubiro, era Kasigazi ava wano agambye okudda enkya, naye mazima mwami, bw'otunula ku mwana oli weewuunya, bamukubye nnyo." Wano omwami bwe yabuuliza Lukoti nga bwe bibadde. Lukoti yafubanga bw'asobola okunnyonnyola mukama we ng'omwana oli bwe yali ensimbi ze, ti era ye teyakuba ku mwana, wabula abaamukuba bo badduka mangu, ti Kasigazi bwe yalaba ye bwe yateekako ennyo olukongoolo. Era kyebwewuunyisa nalukalala w'omukazi oli. Eno Pawulo yabanga annyonnyola ng'omukazi ajabiikiriza nti, "Ani eyakuwa obuyinza okukuba abantu? Ye ensimbi wali omuwaza ki? Mwesiimye ennyaba abagagga n'ebintu ebirala nkuyanja." Bino byonna Lukoti byamuleeteranga bbwa ku mutima era n'ajulira nti era singa yali mukulu baali yambalaganye n'omukazi oli. Lukoti emmere ey'ekyeggulo yamulema okulya anti nga tegenda, ng'alowooza by'anaayogera enkya nga Kasigazi akomyewo atabiraba. Ekyeggulo olwaggwa nga buli muntu alaga ku kiriri kye ku bujjaalako. Lukoti ku kitanda yalwako nnyo atanneebaka ng'agulumba anti nga n'empeke y'otulo ebuze, naye nga bwe bagamba nti otulo tetumanyi alirira nnyina. Twala edda ne tujja ne tutwala. Bwe yaloota ng'obudde olwali okukya nga Kasigazi yagobye edda bumale, era nti Kasigazi olwagatunuuluganya ne Pawulo teyalinda bakama be, yamukwata bukwasi n'amuwujja oluli ku mutwe. Awo Lukoti bwe yakubira ekiwoobe ekinene ennyo. Lukoti olwasisimuka yamala kuwawamuka era nti mu buliri ng'akunkumuka bukunkumusi yalabira ddala ng'ebintu bino ebibaddewo era n'atya nnyo. Enkoko emberebere zaali zikookolima. Lukoti n'ajjirwa ekirowoozo eky'okuddayo ewaabwe e Lukira ng'alaba ebintu taabisobole. Teyayagala kumanyisa muntu yenna, kyeyava ategeka ati obunyonyi olunaaba buti okutitira ng'anyeegera. Bwe yagiranga n'alowooza nti abeeka balimubuuza ky'anonye aliddamu atya. Ebyo n'abirekera Katonda yekka, era olw'okutya okungi yamalirira okuddayo ewaabwe, waakiri anaabalimba. Obudde olwali okumwozoolamu buti, Lukoti oluggi n'alubandulawo. Omanyi ye yakeeranga era nga yaggulawo. Yaddira obujwina bwe n'abuzingazinga mu kasuuka k'olugoye ke yali asiibamu. N'adduka bunnambiro ne yeekuba ekiyungu, n'aggyayo ebitundu by'ebikajjo bye bibiri mukama we bye yali amuwadde, nabyo n'abisiba mu kagugu ke n'anyeengera. Obudde buba butandika okutangaalirira ddala nga Lukoti ali mu kageye. Wuuyo Kasanda taludde amukubye amabega. Olwo engere ng'asaawulira ddala nti ebyo ebya Kasigazi binaagwa nkoto siibisobole. Aba ali kumpi okutuuka omutala Nsololo
nga yakava mu kasenyisenyi n'alaba awaali ekituluze ekirungi n'atuula n'alya entanda ye. Yalyanga mangu ng'alowooza nti si kulwa nga bamuwondera, ne bamusanga ng'ali mu kulya. Bo abeeri gye yava baalwawo okugolokoka nga balowooza nti mpozzi engeri Lukoti gye yakeeranga okubandulawo oluggi yali atokosa kacaayi, mpozzi omulenzi kasooka ng'agenda yeeya. Omukyala okulinguza mu kisenge kya Lukoti nga taliimu, kyeyava agenda mu kiyungu era nga Lukoti talabikako. Kyeyava yeekaanya bwe yamagaamaga ng'engoye ze teziriimu, n'ategeeza bba bagenda okumaga wano na wali nga Lukoti takubwako kimunye. Wano ne Kasigazi bwe yatuukira era n'abuuza ng'akanguka nti, eyakubye omwana wange aluwa? Omukazi n'amwanguyira nti, omwana tomulabako. Wano n'omwami we yaviirayo ne boogeraganya ne Kasigazi, kyokka nga Kasigazi alabika nti alimu essungu lingi nnyo. Kyava yeekambula nti, kaakati mbavuddeko mmwe, Abaganda bwe mutyo. N'atambula. Ye yalowooleza ddala nti Lukoti bano baali bamukwese, so nno nga bwereere. Omukazi oli yali tayinza kusiriikirira muntu. Ye ne bwe yalibadde ng'asobola okusirika ng'asiriikirira balala, naye si Lukoti. Bwe bamala okunywa caayi, omwami n'asalawo kugenda Lukira alabe oba Lukoti yali alaze, era nti teyali ateekwa okuba, kubanga kuli ku kyalo yali talinaako gw'amanyi wayinza kubeera. Ate era newankubadde nga ssengawe yali kawaawa nga tayinza kugendayo kuba yali tamweyabiza bulungi. N'oli teyalwa ng'abinaanika ngatto, nga yeebagala kagaali ke ng'asiibula Nnaalongo we nga byolera yogayoga Lukira. Olwali okutuuka nga nnyina Pawulo amubuuza nti, ate ogubadde nga mujja ttunga wuno ne mutabani wo kyajja atuuke wano? Omusajja wattu nti, omwana yatubuzeeko bubuzi era baamaze kulwana. Ono yeekobaanye ne banne abalala ne baka ku mwana w'Omunyarwanda ne bamukuba okumwogoloza. Era akasajja kakedde waffe, ndowooza nno ke yatidde kuba kannoonyezza eggulu, nze nno nga sinnaddayo, omanyi bwe ndwayo e Kasanda. Kalabye tekamulaba kwe kuddayo, ne kalagira omukyala kanadda enkya era kakedde, mbese kazzeeyo nga tubimaze. Yayogera bw'atyo alemye kulumya nnyo nnyina Pawulo. Wano omusajja wattu we yabuuliza nti, ye kati aluwa? Nnyina yaddamu ng'asamaaliridde nti, wuuyo osanze kyajja agende okunuula kasooli. Kuba ebyo byali biseera bya makungula ebiyitibwa Ssebaaseka. Lukoti olwakomawo yagenda okulaba nga bagatunuulaganye ne mukama we, anti n'afa ensonyi, ate ye mukama we yafa kisa. Wano nnyina we yamugambira nti, mwana wange, oyagala kwekolera ki? Tokyayagala kusoma ng'omuntu alabye? N'ajegemera nti, ye, anti n'ensimbi za muswaba. Bw'oneekola bw'otyo ng'okomawo ng'olima nti oyize ekitabo n'ekkalaamu. Ne mukama we kwe yagattira n'amunenya nnyo era n'amulagira addeyo mangu. Kyokka ye Pawulo n'agamba mukama we nti anaddayo enkya, anti terwali lwa kuyiga. Kwoli nti kale onojja enkya, nja kukulinda e Kasanda. Bwe yamala okuwooma ng'obuwuufu afunyamu. Awo ne Pawulo n'alowooza nnyo era n'amalirira okuddayo asome nga takola mali egyo. Ebigambo bya mukama we ebiseeneekerevu era ebijjudde ekisa Lukoti byamusanyusa nnyo. Ng'olwo ayoza bugoye bwe obwali bugubaasidde awamu n'okwetegekera olunaku lw'enkya addeyo nate makonzi abbinkane n'omusomo gwe. Essula yaffe bwetyo bwegenze, twegatteko omulundi omulala okumanya ebidde.